nze siri okay banange ono mama wange omulungi musanze ayoza ngoye naye ekiroto kyange bulijjo kuwa mama wange emmotoka ya era leero nga njogera sitamidde sina kyenywedde mama wange mugulidde emmotoka eno era mama ekisumuluzo kyekyo. Mickey seems too fun wa TikTok atete yatusooseyo dda mwaka gwa 2022 omanyi tukyali mwaka gwa 2021 naye yatusooseyo dda olw'ensonga yaguze emmotoka n'ateekako personalized number plate nga kuliko erinnya lye lya Mickey n'ateekako n'omwaka 2022 ngenda beera nga nkubuulira amazima kwene emmotoka simanyi digwe olabe story naye ffe eno story tugikoze ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'ekumi n'ogumu 2021 naye ye Mickey seems too fun yatuuse dda mu mwaka gwa 2022 ngenda beera nga nkubuulira amazima ne details kwene emmotoka ekisooka number plate ya red ate number plate zino eziri personalized zitera beera za yellow ng'ebigambo bya green sometimes amanya endoboozi bampita SMX representing straight out SMX media wano ku SMX media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejja tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu bambi nti story zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera ng'agenda mungi so gwafaayo eri datawo nga toyagala datawo agende mungi osobole okubeera ng'oli ku kitimba ng'osaafinga buli kimu kyoyagala ngenda kusaba subscribing hano ku SMX media oleme kubeera ng'omissinga updates naddala okubeera mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda tuwishinga people happy birthdays naye nga olunaku olwaleero Abdul Kasim happy birthday to you Abdul Kasim may you live to blow more and more candles kati ndaba ba SMX media queens bonna emitima tegibali mubalaba olulenzi olugoggofu balaba olulenzi olulungi balaba olulenzi oluddirira Dr. Amuza bambi ba SMX media queens and kings olwana lulenzi oluli already taken nera nga mwana muwala Sudat bint Abdal yalwagaliza birthday eno naye namugamba bambi baby sweet amanya gonna nagamala baby sweet batega happy be gonna nagamba bambi akwagala nnyo nera yensonga bakyaze wano ku SMX media nagamba ayagala kwagaliza birthday ennungi kati SMX media emitima gibaluma olenzi olulungi bonna buli already taken ka Dr. Amuza bakatwala Abdul Kasim uyo already bamutwala kati ogona osigazani nze SMX nze kanza asigadde mu lulenzi olugogofu naye nga tukwagaliza birthday ennungi Abdul Kasim nera nga Sudat bint Abdal yakwagaliza birthday ennungi nera nga tali yekawabula ne SMX media queen happy birthday to you Imikele so ono ye muwaddeyo ba SMX media kings ono ye mubawadde tewaliwo na kimu kye yangambye mboba ate nedda Imikele happy birthday to you bambi may you live to blow more and more candles ono ayagala SMX media okuvira ddala ku mutima so Imikele happy birthday to you may you live to blow more and more candles so nga wembadde nkyabategeeza ku Mickey seems too funny yaguze emmotoka kubanga nalabye post yawo ku Facebook omuntu omu ataddeyo posting agamba Mickey yaguze emmotoka n'agiteekako personalized number plate eriko Mickey 2022 kati ngenda kola analysis ekisooka bambi kasooke kuyozayoza Mickey seems too funny already ekkula lyatuuseeko kubanga SMX sirinayo wadde n'akagaali go ge mazima so Mickey bambi weebale kubeera musajja mukozi n'okola ssente n'osobola okugulira maama we emmotoka n'okola ssente n'osobola okubeera nga naawe weegulira emmotoka n'ogipersonalizinga naye okusinziirawo we nawadde mpita ayita mu bifaananyi byo none waliwo ekintu ekyankutte attention Mickey seems too funny we nawadde mpita mu bifaananyi bye yabadde n'emmotoka already BMW ng'efaanaganira ddala ng'eno gye bagamba mbu yaguze n'ateekako number plate eriko Mickey 2022 kati mu kukola analysis nagenza okulaba ng'emmotoka yasigadde yeemu ayinza okubeera nga yakyusiza number plate kino sikyogera mu mutima mubi nedda okusinza ku analysis gye nkoze Mickey okusinza ku mmotoka gy'abadde avuga BMW simanyi oba yeeyiye kale kangambe gyabadde yekubisiza nido ngamba gyabadde yekubisiza ke fani mbera mbyononya Mickey tugamba abadde ne motoka BMW ekika ekyo kyennyini ng'eri ku number plate eri UBD 272R kati atebe no kifaananyi kitwalabye nga postinze nga emmotoka endala BMW nga kuliko number plate eri myufu ebigambo nga biri mu red nga kuliko Mickey 2022 Mickey ayinza okubeera nga teyaguze emmotoka ndala kale omuntu waliwo abantu abayagala emmotoka nga yavuga emmotoka kika kimu wabeera ayagala primo nga buli primate oba omwaka ogujja ye gyavuga oba sina kindi nga upgradinga number yoli nga avuga BMW UBD nagivuga UBG nagivuga UB
nagivuga UBL nga jagivuga yenga upgrading number plate oba number eriko naye nga emmotoka esigadde ekika kyekimu kati ne Mickey ayinza okubeera nga ya upgrading engeri yagisigaza wabula n'agulayo n'emmotoka endala BMW naye yo n'agiteekako eno kati ng'alina bbiri ezifaanagana naye okusinziira ku nze nga analysis gye nkoze emmotoka zino eno zifaanaganira ddala so Mickey seems too funny ayinza okubeera nga yagenze just eri gye bakyusiza number plate n'agamba njagala number plate eri personalized so ne bamugirako eri UBD 272R ne bamuterako eno number plate eriko Mickey 2022 ovu kiri possible wanene mu ggwanga erya Uganda yes kisobokera ddala naawe kennyini obeera owulira Mickey seems so funny kyeyakoze kiri simple nnyo ng'osobola osasulira omusolo gw'eyo number plate mwana wattu oli waddembe naawe otwala UBD oba UAL oba UAA oba UAB yonna emmotoka gy'ovuga number plate yonna gy'ovuga n'ogenda naawe ne bakuteerako erinnya mwana wattu nze SMX ebya number plate simanyi gye bazikyusiza number plate simanyi wa gye bazigulira emmotoka nziyitako buyisaawe nakawa nga ziri mu bondi ne ngamba ezo emmotoka nga nnyingi naye nga sirinaamu yange naye insha Allah soon nange jja kubeera nga neefunira y'akamotoka naye Mickey seems too funny tukuyozaayoza olwogwo omutima however emmotoka ayinza okubeera yo nga teyaguza endala emmotoka yasigaze eri yennyini wabula yakyusiza number plate kati tugende ku number plate number plate ya Mickey seems too funny gye yafunye empya myufu background myufu ebigambo bya red motoka nyingi nnyo zenzize ndaba omanyi number plate z'emmotoka wano mu ggwanga erya Uganda tuyinza okubeera nga tuwezaawo ebika 10 types of number plates mu Uganda ziyinza okubeera nga ziwera 10 ekisooka waliwo zino ziri common background nga ya yellow ebigambo nga bya black zibeerako naddala emabega w'emmotoka background ebeera ya yellow ng'ebigambo bya black mu maaso eyo yakubiri nga background ya white ebigambo bya black waliwo eza gavumenti nga background ya blue ebigambo bya white ezo terabeera ndowooza oba za water waliwo ez'amagye nga background ya green ebigambo nga bya nga background ya green ebigambo bya white ne wabeerawo endala nga background ya green ebigambo bya red ne wabeerawo eza government nga background ya yellow ebigambo bya red so zijja ziyawukana okusinziira mu bitongole ne lwaki ne reason lwaki olina obeera ng'ovuga enamba kubanga lona abalina zinene ziringa eya Mickey nga background ya red ng'ebigambo byaki ng'enamba ziri mu white newabeerawo abalina namba background eya red ng'ebigambo biri mu green kwegamba nawe plate za bika bingi so sinti buli omu asobola okugenda n'afuna n'ogamba bugambi nze njagala nga background ya red nga ebigambo namba nga zo ziri mu white oba nga ziri mu nedda ssebo waliwo protocols mwe bayita olwakubawo okusinziira we nasemba okubeera nga mmanya abalina number plate eza red singambe ya Mickey abalina number plate eza red nga background ya red ebigambo nga bya white in most cases babira bazileetedde mbukola mirimu gya bitongole so webamala ziyingira naye ne zisasasula musolo gwe zirina kubeera nga zisasula olw'ensonga zibeera zigenda ku aiding oba kuyamba ku bitongole ebimu kati ekitongole nga SMX Media Foundation katugeze nengenda nengamba wa nsaba ku buyambi tugendeyo mu byalo twetaaga entambula naye ate kati kwegamba ne batu approving ndala ekitongole gye kiri ate kyetaaga obuyambi ne bagidonatingira in most cases emmotoka ziyingira ne zitasasula nnyo misolo engeri zigenda okubeera nga gikola emirimu egy'okuyamba abantu oba mu eryo eggwanga so bazi identifying ne number plate nga background ya red ebigambo nga bya white namba nesigalayo oba UAA oba UBB oba UBK n'ennamba endala naye nga background yaki ya red so wezimala okubeera nga zikola emirimu egyo gye zirina okubeera nga zikola in most cases ezo emmotoka bazizzaayo gye bakyusiza enamba plate ne baziwa namba kwe zirina okubeera nga zibeera ne bazijja mu namba eno eya yellow background nga ya yellow ebigambo nga bya black ne maaso ne bagiwa eya background nga ya white ng'ebigambo bya black ezo ze ziri nomo oba eziri nomo buli omu gyalina okubeera nga avuga so ziri erizi yugi zitabeera bigambo bya red background ya yellow ezo za government waliwo zinenzi HD oba zibeera HD ez'amagye zibeerako kisimanya oba ekibikoze bitya background ya green ebigambo bya white sometimes background kwegamba background nyingi nnyo n'ebigambo bitegeeza ekintu ekyenjawulo ne wanene ku SMX Media tuyagala okubeera nga tuyozaayoza Mickey seems too funny olw'ekkula eryo lwatuuseeko on top of that mami wo naye n'osobola okubeera nga omuwa emmotoka nalyo okkula munnange buli omu lye yandiyagadde okubeera nga yeeyagaliza amanya eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjirayo tugikolera naye singa okubeera ekikulu ku SMX Media tukombatinga stories zaffe ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi so bamika nkusaba subscribinga no ku SMX Media tojja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino SMX I sign out.